Okay, mwebale nnyo mwebalira abalabi baffe aba SATV Media. Tuli wano ku Freedom City ku show ya Martha Mukisa nga tuli ku check sound. So twaga twogeremu ne Omukulude no promoter w'abayimbi amaze banga kwasaganya abayimbi mu mbeera yonna. Tuli badde ku check sound embeera ndowooza nga mugiraba. Show egenda kuba y'amaanyi nkakasa nti egenda kuba ya njawulo mu mbeera yonna ndowooza mugiraba. So katwaga tumwewulireko badde mu kutunda tiketi ez'enjawulo mu bifo by'enjawulo. So twaga tumuwulireko Omukulude no atubulire embeera bwegenda okubeera njawulo kyegenda okubeera ku show ya Martha Mukisa. So buli akubadula ku SATV. Limo vibe simanyi obwa mukiraba. Omukulude no gambote anko. Ndikiriya. Obulamu si bubi neyagala limo vibe. Enjawulo egenda okubeera mu show ya Martha Mukisa. Mugenda kulaba ebintu bye mutalabangako, mugenda kulaba performance gye mutalabangako, amaanyi effort gyagenda oteekamu, buli kimu kyagenda okukola mugenda kulaba ekintu ekyenjawulo. Era nkowoola abawagizi baffe mwenna gye muli eyo mukeere mujje mu show yaffe mulabe ekitakolebwanga. Martha Mukisa ne effort ne live band yennyini gye twakozeseza ey'omukulu Kabanda. Sound nno mupya oyo sound mupya oyo sound oyo yavudde waliwo event eyakajja mwana mupya tumuwagire era twamutuukirira n'atugamba ngenda bbawo ekisinga ovuiki kyakoze atuwadde sound asinga tuwulira nga buli kimu kiri kirya emizindaalo kirya lights zatuwadde buli kimu tulabira ddala nti abasajja bano beteeseteese bulungi okusinziira ku nteekateeka na bulijjo sound gwe tulaba abeera ku Freedom City tulaba nti sound ono asinzeeko ku balala. Atuva kwogera ne security wano era ne mobilizing buli kimu neraba era netuwa enteekateeka eya buli kala netugamba nti security egenda tuwa abasirikale ku makya embwa zigenda kubeerawo netutuma ambulance zigenda kubeerawo ekifo kiri insured. Ku luno tulina enteekateeka ennungi etya nti abantu gye bafulumira bulijjo nga tukozesa omulyango gumu ku luno tugenda kukozesa emiryango ebiri. Afuluma ayingira afulumira walala afuluma ayingirira walala. So ku luno enteekateeka za njawulo era tubasaba mujje mbungi tubakoowoola mujje nga temulina kye mweraliikirira wadde nti ki security eri tight tegenda kuba mubbi police egenda bbaawo ebweru buli kimu. Bannaye concert ya Martha Mukisa bannaye ne baza Black Magic Events mwebale nnyo ku luno kye mukoze kya njawulo okuva ku sound okuva ku muyimbi stage live band what and what abakubi abawala abajirira buli kimu badijja ab'enjawulo ni mu road ko agenda kutubeererawo abayimbi mwenna abatuwadde drop bannaye tukiddamu mwebale nnyo mwebale kwererawo Martha Mukisa mu buli kimu. Black Magic mwebale. Emilyango miggule. Wawuliranga Keti Events tobuuza. Keti Events linnya lya njawulo era linnya lyawukanamu. So Keti Events webagamba nti Keti Events manya kya njawulo. Era emilyango miggule okuva ku ssaawa 8 ekya budget kitya. Sente emilyango giri bwe giti. Tuyinawo ordinary bebe emitwalo 2, tuyinawo ab'emitwalo 3 VIP ne tubeerawo ne ba 1 million ya gye ntegeeza 1 million table nti table egenda bbeera ya miliyoni table zaweddewo mpuliddeko nti ate tugenda bbeera ne honorable Nabbanja. Ekyo nno kyanjawulo era bannaye mukeere mujje. Abantu tubagumya bannange nkiddamu mbagamba ebyaliwo luli byali birala nti twalina omulyango gumu ogwali gufulumya ate nga gwe guyingiza. Ku luno concert eno Black Magic egitaddemu ebyenjawulo nti omulyango ogufuluma si gwe guyingiza tuyinawo oguyingiza ne tubeerawo n'ogufulumya. So bantu bange this is gonna be massive kigenda bba kyanjawulo. Keti Promotions bannange naffe fenyini tumwegomba ba promoter ba sponsors munaye bawagidde omuwala okugeza nga MTN
abasajja baffe abalongo wind, tulabyeko basponsors nga batayi autoparts, tulabye basponsors bangi. Tubuyisizaamu ewa Kiseka, ngenze naye omuyimbi ne tunyumira tuwadde ne manager Ryan. Tunyumiddwa ne tutuuka eri nga tulaba vibe, abantu bavaayo buvi, abantu batuwagidde, abantu baguze tiketi. Banaye mwebale, bakyali bewa Kiseka, bakyali b'omu Kikuubo, bakyali b'okuhamu. Banaye mwebale, Kayongo Fashions webale, omukulu Joystar. Banaye mukyala gwe webale nnyo, webalire ddala byonna by'okoze. Tweyanza nnyo, tweyanzeege bonna buli we tugenze. Bambi mwebale, MTN tubeebaza, mutubeererawo era temujjanga okwo. Kalonji Fashions, Liberty, bambi mwebale mwenna gwe sitamenye ne gwendese bambi munsonyiwe naye mwebale tubeererawo. Mwebale gula ticket, tugenze Washidi Autoparts tuguzeeko ticket. Ebyo nno byanjawulo. Era mbakoola nti enkya mukeereko Black Magic weeri yeerirwedde omukulu LV. Ogenda kulaba production gotalabangako, tola nti muwaana weeri mugenda kulaba ate ono agenda bba wanjawulo. Kakati nze erinnya bamutya Lydia, sinze Sharon. Martha Mukisa mwagaliza birungi byereere, saba busabi Mukama show ebeere successful. Nange ndi part of Tereza erinnya lyange nze Lydia. I'm not Sharon. Kati olunaku olw'enkya kigenda kubeera so massive okusinziira nze ku bandi zendabyeko, ku live zendabyeko, enteekateeka ebadde ennungi eya Martha Mukisa, so musuubire kirungi kyokka. I'm sure. Sound yali kiriya nnyo. I'm serious. Egenda kuba yanjawulo nnyo era egenda kumenya ebizimbe, egenda kumenya ebitooke. Kakati nkowoola abantu mwenna sigenda menya Kampala oba wabula buli wamu okuva mu byalo, okuva mu bibuga, banaye mujje muwagire Martha Mukisa. She's so good, buli kimu kiri bulungi, buli kimu kiri perfect. Mujje abawe ekyenjawulo, mugenda kunyumirwa nnyo. So embeera bweto bweri katwetole mu katono tukomewo. Martha Mukisa